baby mutukwate bulungi kati nno nne byafaayo kuwundi ba Sebutemba babachi omanyi waliwo baddanyumizaawo ate nga byanyumiza nga bikozeko research nti buli abazadde oba abantu bebasanyuka ennyo mu Desemba kiba kitegeeza nti mu Desemba mu Sebutemba baba bazaala essanyu libeera mu Desemba awo oyitegedde eryo Desemba tuyingira omwaka January kale bale myezi 9 tewali kirala ky'obamanyiko ebisinga obukulu oli research gwe yakoze aye nga mutuufu nange nabira nga ddala mutuufu essanyu lya Desemba litera tuwa abaana muki Nze gwamanyize muno omwezi ku lwange mukwano munkwate bulungi kuba gusooka mwebandeetera ku nsi ekyokubiri nange nendeeta omuntu ku nsi mu mwezi gwe gumu kaakati guno omwezi guba mwezi gwange antayira yonna gy'oli mukwano nkwata bulungi tonyiza kati gwe celebrating ebi bibiri omulundi gumu actually bisatu kati gwe celebrating birthday bbiri eziri mu September no celebrating n'essanyu lya December wekiri gwe bala emyezi 9 ogirabe. But anyway, tegeza neighbor nakyasiga identify tutandise Judy nasazewo neŋŋamba omwezi ngeje guli mupya ate nga n'omwaka gudduka kanteekeko nange ndabe ddala olaba ngamba nti jjako nalanga nti ate nnyumye nnyo just eno wiiki yokka nasazewo kambwambale kale eno wiiki tugenda kubanga tubayiza kaka tutandike ne gravity omutujju asajja kudde yasajja kuladda kwa gyagenda ndowooza eno sizoni yakusatu ng'akikubirawo abaddeyo tewakyamuteesa nnyo wabadde webadde bitambulanga yabadde yawukanya ne promote yabadde amuteekamu ssente nobati ne bagamba tagenda kigira naye finally n'amala n'addamu n'ayimirira buto ekivuno ekiddamu nekikola ki yakitegedde nga kitambula ekyokukola yakitegedde abantu balinga bagamba nti asigaze omwezi gumu ogw'okulanga obudde alinga atabulina obudde bumuweddeko naye nga ye yageze okuvaayo okukiyimiramu ng'amaanyi gakola ki kyolina okumanya Judy Gravity ke yagambye nti nedda tewali mulala ayinza kunkowolera bantu tewali mulala ayinza kuleekana kivulu kino bakitegeera okuggyako Bukedde Vision Group gye njogerako ali ku kituufu kyennyini era olunaku olwaleero tusazeewo tugamba nedda naffe tukoze eki tusimbudde kuba yabadde yasimbula naffe tugamba kati tusimbudde tumwegaseeko agamba nti speed nobody kwabadde atambuliza ekintu ebadde very slow mu luzungu akita very slow nti ebadde yakasoobo nnyo era kyekimu ku byamwawula ne Robert wadde nga ne Robert naye agamba nedda alina ensonga zaawa era Gravity agamba nti kafunye abantu nga Vision Group nga flagship ya Bukedde emwegaseeko akitegedde era kikakasiza nti kiwedde ekyo koze egundi eyamaze n'amuyimiriramu balamu alina bangi amukwatiddeko abambo management mikwano gye nabali naye bo bangi nnyo bagenda omuyambako naye nga kyolina okumanya nti Vision Group ekintu kino official olunaku olwali tukyanjudde nti Bukedde eri mabega wange onaayingira otya ayagala tiketi okuwangula byonna wekumire ku platform za Bukedde nakola era tukyaliddeko era tugenda kubanga tumukuba tetukomyawo tunyumizaamuko naye n'atubulira ne ku ye engeri butya gye yakikwasaganyizza ne promoter Nobati okubeera nga ate nga abasajja n'abasajja buli omu tayogerera munne ebisongovu bayawukanye emirembe katubafune balamu ne mugamba shogenda jjajja yenemeredde omwami yeeyamba ebintu bingi nnyo ngenda kukola kino nga promota alina yandikoze ekivulu nga promota yanzamba ngenda sasula ate nga wano amateeka gaba bakoleddewo mukimanyi tiwabeera wabulayo omwezi gumu nga tonakiryalinga balance w'ekifo kino bagenda kujjako deeti eyo bagikujjako ne bagiwa omulala kati nali mu kaseera akazibu ennyo nga nze sobola kukola kintu ng'ekyo ku disappointinga companies ezindabiramu omugaso n'amaanyi nga olaba MTN nga sobola banyonyola bushogera jjijjayo ng'abayimbi bankoleddewo endorsement nga sirina ngeri gye mbanyonyola sigenda kukozesa okuddukira ewa mwami balamu ne munyonyola ensonga zange mumunanyamba nankwatiramu toyinza kubanga ogenda tegeka show erugogo cricket oval nokola bana 5 50 banners ng'olanga cricket oval erugogo nga mwina contract yo olina okuteeka ku TV zonna radio zonna naye nga tosasula ngayo TV neegi n'emu nga gwe kyogamba abantu nagenze mu bbaala nempa MC Center mbayogere ku show tegeera naye nga kambeko omukuba senior promoters mu industry eno gwempukirya munyonyola ebintu ebyo ebintu bibadde biwanvu nnyo siyinza kunnyonnyola ani abadde alwana sheeno naye nga omuntu weyeebuzaabuza okuba ne mwasayininga mu May
what was saying a contract neno kati mu May olinga kugamba ngenda kukola kino 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 okitegeera n'atuukana akaseera n'akugamba bannange ogaba tiketi ez'obwereere sisho genda jjijjayo lwaki ogaba tiketi ez'obwereere ng'ate olina contract gw'oli waddembe obutagaba tiketi kuba gwe promota gwabeera ku miryango lwaki ofuna excuses ng'eyo bushope giveeko ogaba tiketi ez'obwereere naye nga kanfuna omuntu omulala ategeke n'ogamba so yange ate njagala naye ngakale sasula ku sente za billboard zinasasula n'ogamba nze sente sisirina songeramu sente tolaba kubabawo ekigendererwa ekirala toyagala va mu sho toyagala kuteeka sente mu sho okifuna era Mungu yanyamba nenewula sente nenewula looni nemundiza sente ze yali apako miliyoni zaaga 2 ag'Uganda naye nga mundiza nemwongeramu n'amagoba ga miliyoni 15 n'atwala miliyoni 35. Banaffe abalabi ba Bukedde TV zonna abawuliza ba Bukedde Fama banaffe abasomi b'olu Bukedde Olupapula ababeera ku mutimbagano nga gobera online munange buli saawa obeera ku iPad zo kasitoba ng'oli ku Bukedde brand munange ffe tukugamba nti kati ono omwana Gravity omuntu giwandize n'omwagira ate ffe tugenda kubiyanguya tulinawo ku tickets zitugenda okugaba twagala muzifune atwagala akakasente okatereke kanagula ekyokunwa ng'oyingidde akasente okatereke kanakola ku pocket money y'omwana akasente ako katereke okonoka wa baby transport addeyo anabaze ku kivulu fenga ticket tuzibawadde berako ku programu za entertainment tulina kayisanyo programu yaffe ya kawungezi tulina olimbaro programu yaffe y'omutuntu tulina full dose programu yaffe ya buli Lwokutaano bina nga tubikola sinza kubanga mbadde nakosa banners 5 muyita mu kibuga wonna we mulaba ezo banners zonna ziriko nobody events. Okay, wembanga mbadde nakosa banners 5 kati nange nzijjeyo olabe ekibuga bwe kitakale banners zonna we zitaggweza agambi yazikusasula sente miliyoni 2 aneziriko nobody events naye yakusasula nti ate era Gravity tansasulanga ku sente nakyo mukitereeze bulungi bannamawulire oba akitereeze Gravity talina sente zakunsasula ffe tumusasula ba promoters ne sente ze nali nateekamu namusaasira busaasizi ebyayogera zina bina batwalina kyetwateesa nze naye kyobula mbadde sivangayo kubaako kyembyogerako bulijjo munoonya nga nze nkiwadde time mpulize ekyanagamba twateesa nga tudissolvinga MOU yaffe agreement yaffe nti wabeerewo okurespectinga enjuyi zonna naye engeri gyalumbye ndabye ng'ate yeerabidde endagaano yaffe wagamba nti nateekayo banners nakola banners entono ebyo byogedde bwogezi nga talina facts talina proof naye gwe tambula olabe mu kibuga kyekiriyo katono nnyo okubazaayo emabega nayina endagaano ne Gravity ng'omuntu naye endagaano yange naye yagimenya from the first day. Gravity bwe mala omuwa sente alinga ng'eyali alina ekizibu kya sente nga ye kyayagala okumaliriza kuba olwamuwa sente yamala omwezi mulamba ng'aganya okusayininga agreement yange bino byenjogerako bya April and May onfuna bw'ajja ng'ayagala muwe sente z'okukola billboard eyasookera ddala eri ku kifo erugogo bwe namuterawo konseni mugamba oyagala nkwongere sente nga nakuwa dda sente nga tosayininga nga agreement yange okumanya nga mwana mulenzi yakola nga yali amanyi nti ebyo bya kisaazi agreement olwazisayininga ne kopi ye yennyini yagireka mu ofisi yange n'olwaliro nze njirina mukwano tujja kunoonyayo wonna gy'olaga tujja kugoberera kakati omulidde asembe promoter Nobat Events abadde mu kivulu kya Gravity era yakiguze mu kusooka badde baawukananga babigo era mu kwawukananga ab'ebigo kati buli mwali bibye buli mwali bibye Gravity yagamba naku z'omwezi nga lumu October ekivu kitekwa okubeerayo ne Nobat kati naye apanga birala sembera wetu wetambula Jude kale kapere namulabye ng'anoonyako omuntu amuteeka mu sente Nobat asobola okuyamba kapere namuteeka mu sente nafuuka omuyimbi owaki Nobat alina okunoonya ku gundi kwani ku gundi mukuli kikofiira
Abitex. Yeah, ino muno. Kakati Abitex byonna byayogera. Agamba nabagamba. Yogera kimuli nabagamba. No but nga tonaba kunoonya Abitex wamma tebakutiisatiisa kwate kuba ogenda empereero egenda owasenga mirembe omugambe ebintu tebikyatambula bulungi. Bulwemba ntegese ekivulunga ntaddemu n'omusimbi ogutokomoka ate abateesi balo bakola ki bakiyingiramu omusimbi gwo tegugenda kufa. Jjukira buli woofiirwa Abitex ng'akola ki ayongera ssebo okututiisatiisa ng'agamba mbu nze nabagamba agenda kunnoonya. Naye atwaliriza yasooka namu emyezi egi. Yasooka namu emyezi egi. Negiyingira omukaaga n'agamba kati muwadde mwaka. Gwani awo tugenda kumalako. Senga mirembe yabagamba ebyo nabikolako emirimu giganye omwana abuze maka simanyi obufumbo sibulaba simanyi kati ndi nabukalu byonna ebikwatagana mu nsonga ezo mukwano gwange munoonyeko Senga Mirembe owa Natural Herbal Products. Kakati gwe andaba essaawa eno bw'obanga ondaba kati kuba essimu eyo gy'olaba ku screen yawo omugambe nti Judy owa Kasalabe kya ne Martin Ndijo bannange mbalabye nga boogera nti nkukubireko ogenda kunsalirako ebitundu 2 ku buli 100 mukwano gwange kigenda kubanga kikolebwa password Kasalabe kya Senga Mirembe yateekamu omusimbi ogutokomoka. Kakati tubadde tukyali awo ebyatulwanya ne biddamu ebya Sipapa bizeemu omwami ono amawulire gamukubye ebbanga n'ebbanga Sipapa mubbi bw'avaayo bwe yeeyogerako bwe tugamba abantu bawano basala ekigambo mulekerawo okusala ekigambo maama tubadde tuli awo ne bagamba ez'omubbi zibaago zibaana kaka tugambe nti kaweddemu oba ebyo Ndijjo yansinga okubimanya Ndijjo yogera ebintu bino Judy tebannamukwata Sipapa katize kankubulire omanyi ebintu bya poliisi ze byantabudde zibiri ya poliisi byantabudde juzo no bano batugamba nti bamunoonya ne baga palaso tumunoonya naye nga performing wa inoga nti poliisi enoonya palaso oba poliisi badde ne byeyisa ebyayo kakati Sipapa batugamba palaso bamunoonya ne bakiddamu enkera palaso tumunoonya naye nga banoonya performing bulungi nnyo Sipapa okuva ku Lwokutaano yeeyagala ali mu kibuga yeeyagala gola boyo ate gwe bagamba gwe banoonya ati yensonga kikugamba nti ebintu bya poliisi naye bitusobedde Sipapa gwe bagamba gwe banoonya ali mu kibuga yeeyagala agaba ssente na buyambi obwenjawulo abantu b'ettoro era tabakoze bubi kalinze kankubuulire ku Friday naliko ne Sipapa musanga ekiwaatula eyo ng'abavubuka abatereeza bakolako bulungi ng'alina buutu ejjudde ssente waleega ku buutu ejjudde ssente Judy buutu y'emmotoka ng'ejjudde ssente Sipapa nga awa bavubuka ssente buli gwe yasuubiza obuyambi abadde akola ki amuwa ssente tekyamumalidde n'avaawo n'ayolekera paka Tororo gye bamuzaala ettoro layini zasimbye bafuna buyambi obwa Sipapa kakati ssente zino ezigambye yabbye akawumbi kamu niramu ekirowoozo nti bize bibeerawo Judy oli waafunamu ne babeera bakola ki bamafiya bajja omukuba ninamu ekirowoozo nti Sipapa ayinza okuba alina bamafiya bamukuba kuba poliisi we bayagala Sipapa emanyiwe okumujja ne Tororo yennyini bandibadde bamukwatirayo kati kankubuulire Sipapa sobola kusimbula n'agenda Tororo Sipapa sobola kusimbula n'agenda ne bakikka mwokya nga DPC omukino tamanyi omanyi lwaki Sipapa alina security emukuuma so kiba kitegeeza bali babeera aweya kakati Ndijjo era baba mwagala bamanyi basobola omujja mu ddakiika egi Ndijjo ani ali emabega w'ekintu kino ekigambibwa nti Sipapa yabbye 1.6 billion kati kansooke njogere mukulu w'ennanga byatutegeezezza ebyamukulu w'ennanga byatutegeezezza mubuuzako mu ngeri tumwagala nnyo okuba wano ku podium ffe tuli ttiimu gwe mukulu w'ennanga ekisinga okunnuma ku mukulu w'ennanga waliwo omuntu gwenza ogaa nti bamunoonya nga mutuufu alabira ddala bamunoonya naye olwo gwagaa nti tumunoonya naye ng'ate nze ndowooza tebamunoonya kuba bamanyi waali kubanga amawulire gaasasanye Ndijjo ne bagamba nti bamukutte ne mukyala we Shamira Sipapa gwolaba nze nkugambye alina obukuumi era amaze ebbanga alina obukuumi ate obwa siteeti kiba kitegeeza bwe babaagala Sipapa bamanyiwo okumujja ono Sipapa si gundi sinawolovu nti abula obuzi ate ekyokubiri Sipapa programu yabadde agiraga okuva last week era kino ekyokugenda Tororo yakiraga ekyokugenda Tororo nti ngenda Tororo ku weekend era n'atugamba weekend etandika eno agenda Dubai kwenda kweyagala ssente azirina yazifunye
kati yoga poliisi enalina Sipapa era alinyaga ekomeye gavumenti ino Sipapa era tumunoonya kakati mukulu enanga atugambye nti waliwo omusudani gwe babbiyeko ssente eziri mu kawumbi kamu 1.6 billion era nti abateeberezebwa okuba nti abebamu kubabbye ssente ko balina ebakutteyo mwe muli ne Sipapa nti bamunoonya bala babakutte okitegeera so bamunoonya ku allegations ziri eri ezooli eyabbiddwa omusudani oyo bagamba nti abadde saidize eno abadde saidize makindi eyo gyabadde asula alinayo amaka so bamulumba mu kiro ne babba ssente ndi bamulumba mu kiro ne babba ssente naye nga nkugambye baga Sipapa y'omu kubanoonyezebwa nze kisinza okumalako ebyewungula kwagamba nti banoonya Sipapa ng'amanyi Sipapa waali bano bali batugamba nti bane Sipapa ono tumulina twamukutte ku musango eguti naye bagamba nti bamunoonya ng'ate bamumanyi nga ne ku Lwokutaano we namulaba waliwo n'abasirikale bennyini aba poliisi kati kinetera okwebuuza ddala bamunoonya oba bayisawo byabwe ate buli bafuna ssente si Sipapa yekayiko gye bategeeza abavubuka abo abakola diiru zaabwe because bakola diiru zaabwe omuvubuka ayinza okuba ali awo talinaamu n'atunda golodi we n'afuna akawumbi kati bwekikwatayo ogenda okulaba security bayingirawo ono bamunoonya olumu baba banoonyereza ekitali kibi mu kunoonyereza omuliro bakyogera batya wali omukka tewabula muliro era Julie kati gwe olaba essaawa zino n'ofunamu obukadde ne buba 5 poliisi ayinza okunoonyerezaako kumanya wazijjeewa nze kubuulira nkola nfuna omukolo gwange n'okuba abagole anti wekiri era kasa zigenda ku akawunti wezi Papa nga baga Judy ono 5 gano yagajjeewa tebaga nti oli mubbi ne banoonyereza ziyinza okuba enzibe oyinza okuba zifunye mu makubo matuufu ati kyekugamba kati 1.6 billion sente empitirivu ezo zo nnyingi sente ezo mpitirivu kakati kino ekigambibwa nti we bagenze wakookwaza ne basangayo emitwalo emeka katono kankujjukiza ojjukira bakwala Sipapa ne bamusiba nga baga yabbye essimu obijjukira bulungi ebyo bulungi nnyo byaggweerawa kyekyoga nti ebintu bya poliisi mukulu enanga tusaba busabi kati tutwale ki this time round batugambe nti tumaze okunoonyereza tuzudde ono yakoze waati naye baga nti tumunoonya ate nekera nomulaba ng'ayitawo ku poliisi awo nyininyini ogamba ng'agenda na Dubai kati netwebuuza n'ayita atya wali ku gundi yaffe wejjudde ku mpewo nkubidde omu ku bavubuka ba Sipapa ababeera ku kiddo bamuyita Shuapo mukubiddeko nga ajja kukakasa oba ddala Sipapa anoonyezebwa aŋŋambye nti bo tebalina kye bamanyi era bali oke nti tulo bakomyewo bulungi bali mu kibuga beeyagala omwana akayogedde ekyo katufune mukulu enanga tuwe mukulu enanga olyoka otwage Sipapa etorolo bali Gafule bino bintu obikola buli ddi obiteekamu ssente nga mmeka buli lunaku si bya buli nti Lwakutaano oba Lwamande naye buli lunaku obiteekamu ssente nga mmeka Sipapa simanyi sibalira lwa nsonga sisuubira kunzirizaayo ate sikolera organisation ntino mbakolera bampeeyo oba nokola accountability omwezi bwe guti bampe nze nkola bukozi ekiweyo zemba nina entono zengaba nabo si nti nina nnyo naye just zemba ninawo zekugabana omutima guno ogututte ne Dubai kwatulabya oppositinzi n'ogamba nno n'abaana bonna baalemerera mu kiyumba e Dubai oba bagala bazza okulwokubiri bakwerindirire bwekiri Dubai kale era mubeeramu abaalemererwa naye nga te sente zikwala nozigulamu emmotoka esobola okuyambako abalala abamu kati omwana okufiireeyo ngaosobola okukwata miliyoni 3 oba 2 obayambi byonna byansi teri kimala gwe nga omugagga mulanga kigwandikidde gavumenti ku mbeera gy'olabyemu abantu bano gavumenti saanyi gikubira mulanga kuba kati ngaffe ab'ettololo gavumenti nalibadde gikubira omulanga nti etuyambe naye gavumenti fulede fengaffe bano gavumenti eriko oba bakaŋŋamba omukulembeze aliko olede alinga nga yatuwa baffe pulezidenti yatuwa IGP n'atuwa aboogezi ba NRM bonna abasinga n'atuwa baminisita abo bennyininyini bamala okuyamba tolo fe tuli bulungi fe olede pulezidenti yatuyamba just balina kwegatanga bo kwa IGP abamuntu munene abakulu bonabona bolabyawo agundi ebifo banene asobola okufunganya abagagga ekampala ne bainvesta ne bajja ne bayambako ekyalo abo olede Museveni yatuwa titumubanja wakwaja sinti mpoziko bali mbiyawa mpozi wezikubanga tebanafuna time etukolaki etutuukirira wano ekyalo kyaffe naye ffe tuli bulungi nga fabituli kyemmanyi tuli bulungi muba kati bewandiwadde abantu abaliyo nga balina ssente naye nga tebasobola kubawo ne bayamba abantu sisobabawa mubaka kuba buli omu alina ssente ze ate buli omu amanyi gyeyekolera ssente ze omuntu ayekoleredde ssente ze
mumulagira kyakkola na ssente ze senabwaka mulirawo. Ekitongole ekya CID mu Kampala kiri mu kunoonyereza omu ku batuuze mu Kampala omwatiikirivu abandi be bamanyi nga Sipapa bigambibwa okuba nti yeenyigira mu bikolwa ebya kkondo n'okubba ebintu mu maka g'Omusudaani gwe bayita Jakobaro ono nga mutuuze w'e Kabuku ebbunga ne babba ssente $49 eza dola sente empitirivu. We twatuuse mu maka gano twasanze abantu ababaddewo ne batulaga nti amaka ga mwami gwe bayita Olimu Charles Sipapa abangi gwe bamanyi twazudde $7,000 eza dola kwezi $49 ezabbibwa. Essimu 4 eza iPhone twazisanzeeyo, laptop 3, necklace eza zaabu, charger ya iPhone, charger ya laptop ya Mac Pro. Twasanze ne number plates 2. Obujulizi bwe tufunye mu bitundu eby'ennagongera Sony ne Nawiire mu Tororo biraga nti ono yabadde alina kavu awerako nga buli wabadde alaga ennagongera nga agaba bugabi ssente. Mu kiseera kino akimanyi nti poliisi yakutte mukyala we n'abalala era atambula yeekukumye. Alina ne babouncers batambula nabo naye bano tubalabula. Bwe tunaabasanga nga muli wamu ne Sipapa mujja kutunyonyola. Nga bw'abagambye nti abalabula. Babbouncer batambula ne Sipapa. Bwana abasanga ne Sipapa babalabula. Poliisi yabadde enoonya Sipapa nga ate Sipapa ali eri agenze waabwe. Naye babalabula. Naye omanyi kye yakoze si kibi. Okuddako ewammwe n'oba ati yagenze $7,000 gye basanze waka. Kakati essanyu omukyala waaliwa. Anishamira. Kuba bwe bagamba nti bamukutte kitegeeza poliisi yemulina. Kitegeeza poliisi yemulina. Naye nga ennagongera gyabadde agamba Tororo baŋŋambye nti bo badde bawulira nti okumaasa kuli Kampala. Omwana yabakozeeko emikolo. Buli afuna ssente ajja Kampala gy'azimaasiza. Eri yabakozeeko emikolo. Omwana waba yabakozeeko emikolo naye ate ne Kampala si biki si birungi. Omwana mumusabire naye nga twongera okutegeeza nti munnaffe aba Biva Organic be bateekamu ensimbi era basalawo ne bagamba nti mugwe omwami ng'olina ebikusumbuwa munnange mukola nnyo ne mutambula engendo ebintu ne bibanga tebikyatambula bulungi naddala mu nsonga z'amaka. Munnange Dr. Richard Senjobe yakuletedde ka wake up. Ka wake up ako kakola katya gwe ng'omwami ng'owulira otandise okulaga yamuko genda bugenzi ofune ka wake up. Ate gwe omukyala asumbuyizibwa mu nsonga ez'okubanga ogenda mu nsonga zaffe ng'abakyala olumizibwa mu ndira ebintu omubiri gw'owulira nga tegutambula bulungi naawe genda bugenzi alina akaddo ke yakuletedde bakayita World Yam. Akaddo kano sina kaddo kyakulya kakati mwabe embirizi mukimanyi bulungi nnyo nammwe ab'Emasaka awo ekyotera ennyenje endaggo eyo tugirina gye basimba neegenda mu ttaka ogimanyi ndi gye endaggo eyo neegenda mu ttaka eyo bagita kaama yegenda ddala eyo munda najje ng'endaggo eyo ogimanyi kakati bw'ogisimulayo bw'oti munnange ogiryanga emmere naye oba okimanyi nti bw'ejjanjaba kakati ye Dr. Richard Senjobe agijjayo n'agipreparinga bulungi nnyo n'agiteekateeka mukwano n'agikuwa nga tosaana kukkiriza wabula nga eri ku mutindo bw'oba osobola okugyefunya naye woba tosobodde ensimbudde abaana ab'oku Facebook babuzeeko bibebi bipretty bikingi social media platforms. Obeera ali ku TV ng'olaba nti bakusumbuwa nnyo oyinza okudda mu kisenge n'oga nti akangende ku Facebook live yange ngirabe tubeerako butereevu nnyo njala okubuuza ku bano wammanga waliwo naawulidde emboozi ya poliisi nti eyigga Sipapa bamuyita Mayemba Andrew Walter agambye mbu Uganda olemwa agaye Uganda olemwa onaagamba nti ate akati bagamba ne bagwo ne bakanyama omusanga nawe si criminal kitegeera onaagamba nti n'emmundu ate be bazimuwa onaagambye nti sinyumye Roda agambye nti obugali maaso tebunyumidde bulungi
njakyusa njafuna obulala enkya kakati eyo njafuna obulala Jono nawe ezo tozisomanga ezo zireka abaana bawoko olubonedda omanyi basosookereza abo bamanyi agambye jasifuneyo obulala naye buno njafunayo obulala olunaku naye baana mmwe mujoga nakato jowani agambye ali Saudi Arabia waliwo no semwanga lutaaya alikyotera Newton kuliko Sharita Sharita agambye ali mu sekyeno case South Africa Kenya by the Kenya onako olwaliro Supreme Court ekikonyeemu kooti egambye nti nedda obuwanguzi bwa Ruto President Ruto yawangula nalabye petition nate eno mukulu gundi Odinga muyisiza bubi buli ground yo nayo nno bagaba bajigoba bugobi nengamba yi taina mu wadira kamukazi ndagamba nti kanaka wangudde era kakana bonna abalamuzi omusanvu ne bagamba nti akaluka sigalenge bakalangirira nti mukulu Ruto akoze eki yawangula era president era munako musanvu agenda kubalayira naye naye agambye nti wamala okukwata waati obuyinza agenda making sure nti ekisookera ddala president aliko uhuru agenda awummula bulungi nono abadde amuvuganya nti olw'ebingi byakoledde eggwanga lya Kenya ayinza omuwa kwegamba ayinza omufunira kwegamba empumula ey'enjawulo nobeera wali eringa bamuyita baba ndowooza bamuyita ng'onagamba taata waffe nga taata w'e Kenya nagamba nti wummula mirembe naawaawo munnange tongerera ddala okubabuuzaako ne tubagamba nti mmwe mwasalawo ne mutufuula ab'enjawulo wabula n'enkya weetuli n'oluddako weetuli ate gwe aba tusubiddwa munnange tubeera ne repeat buli lunaku era still ku Bukedde TV nesookwendekoonaga nangonza agambye munyumidde kakati babebi ffe twasalawo kubayiiyiza mugendere kye tubawadde baswiti ba Facebook in-laws ne ba uncle ne baddiya ba sister ate wiki namba ngenda kubera mu buno wiki namba mwana twagenda kikuba bwati bulijjo malisi wambala nga nebuza bagwambala babeera batika wiki namba afa watuli nnyo era n'enkya agenda kubeera nga abujjiramu tubeere nga tukwasaganya ensonga ezo eza bwannaguuga owa podium kaakati ekiri mu yuna twakugamba ffe podium tuli international bannange twatambudde ekisooka muyina twasooka ne tusindika Seeguya ne tumugaa kati gwe genda otukiikirire otubuulire ddala abaana bwe kiki bakola kibeera kitya esaidi eyo bali kuki kamiliyoni twali tulyawo nga naye yatuuseeyo dda era ng'agenze ne mutabani we yasanzeeyo famire bannange n'abeera ng'afuna akadde akaki ak'enjawulo balamu yafuze yuna balamu naye yagenze omanyi yuna eyo agendemu abantu ababiti byanjawulo eri abagenda mu mbeera ya business nga oli agenze mu yuna mission ye yakubala nti akutula business ez'enjawulo eri abagenda nga bo mission za byabufuzi nga yagenze kwongera kubunyisa njiri ya kibiina kyawagira kati Balamand Group era mu kutuuka eri yayambadde emijoozi gya Balamu giriko ebigambo bibiri munaawo Museveni tomorrow muhoozi ze Balamu ne bane ze bambala ezo kati ate eriyo ne bano bakamiliyoni abagenze sanyusa bantu eri aye nebeera n'abalala abagenze nga bo just bagenze kulambula naye okuva twava mu covid yunayo omulundi guno abantu ndabanga banyumiddwa ennyo bambi anti omanyi ndoze gathering esoose olisi Kalibala kuba last time Kalibala oyo last time baaliyo naye nga ngumanye bya covid tebyatambula bulungi era kyemanyi next year jja kuba massive nnyo kigenda kuba kikambwe naye ng'ono omwana gomulaba mwana muto nnyo mutabani wa kamiliyoni tanaweza na myaka 18 temutandika omusalako omugambo alya bulungi okula bulungi kyana kitonga bula kamiliyoni yomukuba kubya abantu omuziki nga olaba naye njagala okulaba kwani ku mukyala we Daniel tasobola kujjaawo bannange yuno eno egatta abaana baffe abagenda eyo ne basisinkana ne banyumirwa ne baseka kibanga waliwo andala ezabaddeyooko Salongo Mukasa gyali eyo bantu bangi nnyo waliwo kyali wange bamuyita Dennis Oryema yono president wabagundi bano babloka b'amataka naye gyali nnyo mu America side eyo era oyo yaŋŋambye nti ye kyasinza omutwala wadde muwagizi wa NRM naye yagenze ku nsonga za business nnyo era abadde nnyo butereevu kulaba nga tutuusaako betulaba essaawa zino Dennis Oryema nga betuusaako mu butereevu nnyo ndowooza obalaba abaana banyuma olinga afananye Megadi awali kamiliyoni asobola okusembera
oyo yakyamuse nnyo bambi muziki gwamukutte ogwa kamiliyoni nga muwagizi wa kamiliyoni nagaa nedda wadde ne mukagaali stage kanjirinnye kale katusooke tubafune ekiri mu Amerika okirabye ekiri mu Amerika kikambo naye ndijjo ne kamiliyoni n'akantu kenadenda ba clip yaliwo mu omwaka guno nga gutandika ng'agamba jukira nga tuvude mu covid by the way nga tuvude mu covid yawo music azema ali serious baba gudde ng'alabula bana bali bakuba abali beyita bagondi bati simanyi of the year biki mu covid yawo naga nti nanyini muziki nambe mu eggwanga akomyewo ekyabadde mu Amerika chikolaga balazi nti kamiliyoni because je bali abayimbi bangi but still yabye show kamiliyoni nga kamiliyoni era nga kamiliyoni bwabeera. Round of applause for Alpha, please. I want you to say thank you to everybody for loving me, Alpha. These are my people. Although I pick my camera, be nice. Round of applause for Alpha, please. Thank you. Thank you. What do you want to see next? What's your favorite song? Okay, we need a group effort. What's your favorite song? I am the captain. Let's go. Thank you so much, Alpha. Round of applause for Alpha, yo. We are going to music when you come going back about yo. It's not so easy to be me for the last 25 years. People thought I was doing myself out, but I was doing my country out as well. bali badiri mu muziki waliwo bagenze okulambula waliwo bagenze okutwaza business abagenze mu byobufuzi okunyikiza enjiri so Dennis Olema yatudde oyo omita Dennis Olema omulabye weda buli atuuka hoteli eyo gyasobola okubisako ekifaananyi nti nkoze eki nagenza okulaba bala mwayengedewo naga nti naga nti ntuuse weda buli atuuka awo ekwiza ekifaananyi oli sekamate waffe omwana tatamanyi Luganda bannange ntunula nno njagala kulaba ku Juliet zaawedde naye sinnamulaba olaba ne mutani wa kamiliyoni olimi lwanisa okukola kyokukyuka kati seeka nga mugambye yogera ku luzungu naye bannange omwana ono yakoze obubi okugjamu kagundi wandiwulidde seegu yasaba mbu naye olulimi lutandise okukyuka oluzungu so oluseereza obulunyola oluseereza seegu yasaba naye atandise okuseereza Bridget Namitala Dennis Olema Bridget Namitala Mary Flaviana Mulindo tukubuuzaako Doni Muwonge tukubuuzaako Doni Muwonge alina omukolo ogujja maaso awo ndoza bava mu Yuna alina ekivulu era misaki yagenze yomu kwalina performing ku mukolo gwa Doni Muwonge misaki semakula actually misa negundi yamutwala ono gundi wa nabbi omukazi naye amutwala nabbi omukazi yagenda dda yadukayo dda era nagenda performing ku kivulu ekyo ekivulu kye yakitumaani tugende mu kikadde kuliko negundi
gundi Ruth Wanyana n'abala bangi nnyo bagenda kubeerayo era mbasaba bambi mugende mukalabire eddala kanyina zaako kaddoni muwonge je kali naye bannange ebintu byensana kwogera ku America nesibuza ku mukwano gwange Mami Ann Mami Ani. Munange Mami Ani. Ate kati lero tukubuuzaako jo. Tubuuza ku Mami Ani. Nambe moyo. Mami Ani tukubuuzaako teri kinkuba ku mukono banaye nkubuuzaako. Ogamba otya munange lwakuba wankyawa mukono yitizuke tukubuuzaako. Yangambye waba agenda mu yuna. Ekinza omutwala business. Business. Okay. Ndijo. Abantu twogera ku yuna naye omuntu atulabe essaawa eno ayinza obutategeera kintu yuna ddala ki. Abantu baffe baagala okukiraba. I mean baagala okukitegeera nti kigambo yuna. Mu Luganda woba kyangwiza luyita olukuŋŋaana. But conversion lukuŋŋaana. Olugatta Bannayuganda okitegeera bali mu America ne bana baali eno bava no bagenda ki mu America ngaye kugambye nti yuna erimu ebintu bingi nnyo ensonga kye kugambye nti era wano ojja kwesanga nga parliament erina abaka beesindise mu yuna okukitegeera era baba wana omukisa parliament yaffe kuno yasindiseyo bangi nnyo bali abaka bangi bagenda bannange seeguya bannange nalabyeko abamugundi nga abalayizalayizaawo tunoonyeze ku Jennifer Musisa olowooza ayinza okubula waawo ayinza obutagendayo nalabyeko balamu nga abalayizalayizaawo omanyi bala mugezi omanyi secretariat namba NRM naye esindika kakati gwe oba ogenze ng'ogende ku secretariat NRM waje yayise political desk eri mu State House okuli bagundi mukulu Hira Kisanja bagenze kati gwotuuka ene wemamaaza notabunyisa njiri ya saidi yekututte nga bakulabisa okitegeera kati yakwesanga n'opposition nga nayo erinayo abaki abagenze jja kwesanga office ya leader of opposition enzo kwenda byasindiseeyo timugende kati nga yagambye nti abasuubuzi nabo ne bagana naffe tugende wabeerawo session eyo nga bagenda kwogera ku ya busuubuzi nabeerawo session nga ab'ebyobufuzi bagenda okwogera nabeerawo session ey'omuziki nga wogirabye so ebeeramu ebintu bingi nnyo ebintu bingi mu bufunze mu lufuutifuti katukitwale nti gubanga omwoleso era bamala kati ziri main bajja kwingira mu ziboti cruise n'ebirabyo nabyo ndakunyumirwamu uko nabyo bakyakale so mbere wetebeera naye nga ekisinga obukulu nti yuna yali yayonoonekamuuko olaba bali baagala ogyonoona kugamba nga olaba eresewo ate okwawukana kungi nnyo nga ebyobufuzi bibuutikidde nebirabyo byonna byonna so this time around bano abategesi bageza okulaba nti bakikomyawo ebeere beneficia eri buli muntu nga benefitinga mu mbeera emu endala kuba kikisinga obukulu kale katusabe kakati nno munnange ffe ng'eri tuvuddeyo mu yuna nandi batuteeke South Africa naye yo nja batwalayo enkya era banaffe ab'e South Africa tubabuuzizzaako tetubeerabidde kwengatta ne bannaffe ab'e London nammwe tubabuuzaako kwengatta n'ab'e Canada wamu ne Turkey ne Dubai tubaagala nnyo kakati kankumewo wano ewaka emikolo gituwuuba baswiti e South Africa eyo njogerayo kati nekuba yewaavudde omuko bannange enzaani kati alaba omuko mu kamwa abaana abasangoma tebakyali basangoma erinnya balyejjeeko mwasooka ne mugaana ebigambo mwasooka gaana nga mugamba musimanyi ziri engato zaali nnene okitegeera simanyi biki kakati ng'engato zivuddeko onoonya nadda mu ngato ziri n'akubula naye abaana nga baasala kigambo wano abaana nga baasala kigambo simanyi oba ttiimu Tasha muliwa naye nga Tasha yonna gy'oli nkubuuzaako mu bitiibwa kubanga omwami Akram emikolo gituwuuba ebigenda mu maaso byonna biraga nti omukolo gyeguli emikolo gituwuuba meeting zatandise dda omukolo agutembeeyanga kivvulu kwegamba twagumye tetulina buzibu kati Kuluthum sinaba kutuuka naye saa yonna nzijja kubanga nno kiikirira omuntu omukulu ennyo ku mukolo ogwo maama mwannyinaze Gulix kakati omanyi abeera maama wa Saimo kati nze abeera mwannyinaze ate Saima ate Saima biyingiriramu Saima bamuzaala nti bafumbe kakati ate wa Kuluthum bigatta bitya aŋŋamba Gulix gwe ngendo kiikirira ku mukolo ogwo anti akola ngani eri ayomu ku bagenyi be bayisa abakulu abalina special cards special invitation omanyi omwana oyo guli njagala omuntu amubeerako abeere nga bambi kibebi kyange ekyo akiwembejja kubeera nakyo bimanyi tonjogeza bitanajja Gulix y'omu ku bantu abalina special invitation ku mukolo ogwo n'olwokuba ojjukira nti waliwo okwanjula n'embaga so yaŋŋambye nti ebikwatagana n'okwanjula byonna byonna ŋŋenda kubeerayo ŋŋenda kukiikirira mwannyinaze ku mukolo ogwo mu mbeera ey'okwanjula kati ate ku mbaga
kumbaga alina okujja. Kakati Gulix olyotya munange kansooke nkubuuzeko mu ngeri ey'enjawulo waafunye ku kyokulya ovuddeyo ku mulimu oli bulungi omusawo bazala waawo n'abuteeka n'aga nti banne weeti wendabika nga ndi ku mulimu. Ago mazima wanvu zisimanyi lwaki abannayuganda temukkiriza naye mwandibadde mukkiriza nti Gulix balekadde. Omanyi bamulaba ku social media munnange balowooza mazima mpi. Bamulaba nga ali mu budde buli obulala buli eri. Ngali mu mbeera eri endalo kitegedde bulungi. Balowooza nti wati wabeera Eva. Kumbe omwana yakolamu alinga olaba abantu ba principle nti waliwo abako n'obulamu buno obwa saidi eno ne buli obweri. Naye munnange nsaba nnyo Katonda akuyamba ofune ku Gulix owaddala. Naye nomukolo alina omukolo ndijo ninda tusooke ogwa Kulusumu. Omukolo yakubiddeko saidi eno. Nkutidde nkugambye emikolo gituwuula. Kati kangunyumize kati mwanyinaze ambuulira nga nti omuko yakubiddeko konze nti ayanedda nti omuko ajja kukubuuzaako kati nga ngawe mukooki ono mukooki mba ndi akasimu kayitamu kajja bulungi kazuumu omuko nga tetumanyiganye kakati neŋŋamba Kulusumu ami neŋŋamba gundi mwanyinaze Gulix nti oyo omuko nkoneddemu da stamp bulungi nnyo oyo ye namukoneddemu da stamp omuko namukonyeemu oli kakati kankukolere ku mugole buli kimu kigenda oli omuko owa Gulix nakonyeemu stamp yo yennyini kati tudde ku gwa Kulusumu ku kyana kyattu ki Kulusumu ekyeriiso munnange muno gye tetugamba Kulusumu omwami wamwegombako kyeriiso kati ffe ne tugattaawo ne tutunulira eriiso lya Kulusumu ne tutunulira n'eriiso lya Akram ng'abaana be bagenda okuzaala kikambwe ettaala lya nseeno bagenda kubanga batunulira enseero ettaala nga ligamba bugambi nti kyekyo. Ne Judy olaba twala nti mwogera twala nti simanyi abantu bakola ki naye Kulusumu mulinde ku mukolo gwo ogenda kulaba agenda kulumya abateesi wano olaba just mu meeting embeera gyayogereramu nekoza yonna yonna alumiza just wano mu meeting kati ate ku mukolo kinaaba kitya nze kankubuulire kuba yagambye kisookera dda yagambye nti bebeera gondi sharia simanyi hijabu byonna yagenda okwambala byonna biri ku nnyonyi bitandise okutuuka kati nze kankubulira endijjo abaana aba South Africa bali babateekako erinnya ebbi nga lwe twogera bwattu ne bagamba Edi Muyisa totuleetera ne twogera naye omwana Akram webale kujjawo linnya eryo abaana tebakyali basangoma nze kyamulabula Akiramu wobanga ddala oyagala Kulusumu ebyaddala mwagala ddala ebyaddala ate nze nkubuulira omukolo guyinza okuggwa wano ate wulira omukolo guyinza okuggwa leero enkaya n'owulira nti ate bakoze ki abaana ba South Africa abo bakyali bange naye ate abamu si bangu nze nkubuulira bagamba nnyo mbu atalina maanyi togwa ddalu ddala Akram bw'abanga atalina ssente yandijjewa ssente eziwasa Kulusumu alina ssente and by the way ati wulira anene seyewasizza naye ate Akram kino kyaleka ali ku kituufu kubanga ontagenda mumenya nnyo Kulusumu tagenda mumenya nnyo Kulusumu alina ssente omulimu gwakola gumuwa ssente mpitirivu nnyo gwolaba oyo tali bubi ate nga alina n'ebirala byakola bingi nnyo alina ssente ze kati Akram zaleeta bajja si bagenda kwongerezaako bagatte bakole emikolo n'ebirala byonna bigenderaawo ekirungi ng'omukolo tegunnatuuka ngenda South Africa eyo so Akram ngenda kuba muteeseteese bulungi tugenda genda sinakujjamu so ngenda kwogerako ne Akram nyongera okunyikiza ensonga eyo tugenda South Africa twogere naye twongere okunyikiza ensonga eyo nti ono gw'oliko ono mu bitiibwa bye olina obiwanika kakati ndijjo waliwo abantu abatandise n'okugamba mbu Kulusumu mukulu nnyo ku Akram mwana muto oyo mwana muto obuzibu balina buli bumu baludde nga bamulaba bayanga okumulaba kyentera okugamba abantu ku fresh kid nti okuba fresh kid bamulabye ng'akyali muto bamulabye mangu kati obuzibu agenda okufuna fresh kid oluvannyuma emyaka nga 2 bajja kuza nti mukulu nnyo kumbe bambi bamulaba yalabika mangu nga muto kati Kulusumu ono seeko omugenza omule mirembe yagenda omufuna nga mwana muto alina ku ssomero era n'amusomesa seeka muzata n'amusomesa bikino byonna byonna bitaliko na kubuuza kwa bonna badde babyogera onaze yeebaza seeka ne seeka zaakyogera okitegeera so yakuza omwana
mu mbeera eyo kati bakuba baludde nga bamulaba nnyo okuva eri kati balowooza mukulu nyine nga mwana muto gwolaba ono era akira amusinga obukulu amusinga obukulu naye simanyi sayidi era oba omuliro gwakendedde gwamanyi sayidi zeeyo ewatasha omuliro gwakendedde mwakita tukola nsimbi tuwe omukolo guno meeting eyabadde wali eri ku balintuma sayidi zeeyo bongera kusonda ssente nakunyikiza mukolo katubifune tubirekeyo obudde bugenze kale katubirekeyo kale naye nga senga marusi yagenda okubanga ajja tuwayo ku gomesi crossum yagenda okubanga akyusizaamu omukyalo yalina ebyokwambala ku mikolo senga marusi era omwami waffe akram bw'anaaba akomyewo tugenda muyisako wasanga marusi amwakati gusansolima kwegamba kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo wali ku Haneti Plaza oba opposite paaka enkadde mbeere bulungi mweraba Leero tubadde tulonkinga meetings ez'okwanjula zibadde nnungi alhamdulillah okwanjula kwaffe tukusuubira nga 25 emikwano gyange gizze batuwadde akasente era ku mande nkeera mu maduuka kutereeza bisi ne bakunyumyula inshallah ebyo nabimaliriza naye era mubaamu ebirala ebitanaggwa treasurer ajja kubanga following up n'abeeyamye abenga abajjukizaako ng'enkola weebeera nedda kati wano wa sister wange last week twali wa mami wange oba mwalaba ezo vidiyo ezatambula kati zo zibadde wa sister wange next Sunday tujja kuba ku Africa nabwe tusyo ne kutik tujja kuba ne ba Rotarians ya president omulabi awo yaho ebityo yes yo neina kuba wano ndi muntu amanyi naye si buli muntu nti anjagala be ku mukolo gwange nze nabenjagala kera be bajja okubaako kati munange omukolo yagala ngutwala ennambuule era wembasa kuyisa ekyobeero jja benayise bazze tugolinawo akatebe kuwalabye nga temuli muntu bafaani bange mbebaza okunjagala n'okumpa ssente n'okubanga bazze naddala abaana babato bembalaza babaana ba tiktok abaana banjagala nga sibamanyi bankolamu bu challenges ate ne bannoonya ate bazze ne bampa n'essente zaabwe ez'ekito honestly bambi mbebaza nnyo ne my family mami wange last Sunday yakola launch mwebaza bonna abanjagala mbebaza the sente zange ziyamba nnyo bamulekwa ne bannamwandu I wouldn't see why nkwata ssente mbu nziteeke mu byamasanyu sabaagala okujja okusanyuka balina okweteekamu honestly wobanga oyagala okujja okusanyuka you have to contribute to the sanyu naye ssente zandibadde nga oziwa abaana abali obubye bamulekwa ne bannamwandu because I know what it means okuba nnamwandu ne mulekwa of course nina bye nnakoze ng'omuntu tolowooza nti omukolo gwe ngenda kugera mu miliyoni aga 35 no kasalabe kya mu kiduula